Popin Media. Amanya nze Muwonge Andrew, chairperson wa district ye Kayunga. Ensonga yabaddewo jjo sooka okuvumirira ebikolwa ebyo byakoleddwa. Kikolwa ekyokumenya office ndowooza kikolwa kibi kirina criminal ekyetaagisa police okuinvestigatinga n'okucharginga abantu for those actions. Nga chairman wa district nvumirira kubanga tulina procedures eziyitwamu singa omuntu ayagala office. Office eyo yavaamu RDC we yavaamu prisons n'esaba okukozesa office eyo era officially kawo na handing over ebisumuluzo eri prisons. So tuvumirira byonna byonna ebyakoleddwa. Ate n'abo abagatta ebyobufuzi mu nsonga z'obukulembeze obwensikirano nakyo si kirungi, nakyo njagala kukivumirira. Kubanga nze Muwonge olunaku olwokuna nasiiba migongo na Kaato. Twali tu ground breaking, twali ku site meeting ez'enguudo ezo zetugenda okulima. Olunaku lwajjo nasiibye mu meeting n'abatuuze abagobebwa ku bibanja okuva mu kitundu ky'Emagala. Olunaku lulamba lonna. So oli yagambye nti Muwonge atudde n'abazze okumenya wano abaduumidde babaddewo we, ndowooza ekyo nakyo statement eyo ya bumenyi bw'amateeka. Njagala okuddamu okukomentinga ku statement maama mumyuka yagambye nti Muwonge ebiwandiiko tabimanyi. Ekituufu ffe political head oba side y'ebyobufuzi tetutafuta biwandiiko. Nziramu okwogera statement yange gye nakola nti tusaba Attorney General wa Uganda batutafutire mu biwandiiko butya bwe tuyinza okuteeka mu nkola agreement eyasainingibwa Ssaabasajja Kabaka ne President wa Uganda. Kuba ndowooza entaputa eyo buli kyonna kye banaatulagira tujja kulaba nga tukiteeka mu nkola. Ekyokusatu ndowooza kibi nnyo Obwakabaka bwa Buganda bwe buzaala oba kyekitiko ffenna ekitubuutikira kabira zonna 53 mu Kayunga district. Tukimanyi bulungi nti mu Bwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda musangibwamu kabirazi 53. Nga mu kabira zino 53 mwe muli kabira ey'Abagisu, mwe muli kabira ey'Abanyala, mwe muli Abasoga, zonna kabira Abasudani, bonna Abalugwala bonna mwe bali mu Kayunga district. Kiba kibi nnyo okulowooza nti waliwo kabira ate esobola okulwanyisa Obwakabaka. Kabira zino zonna ziri under Bwakabaka bwa Buganda. Era ndi 100% sure nti ne Ssaabanyala n'Obwakabaka bwa Bunyala eggwanga erimu erisangibwa mu Kayunga. Buli muntu n'Abanyala bonna bamanyi nti ffenna tusangibwa mu Buganda. Kubanga tukimanyi nti Buganda bwe yakonkalinga amawanga mangi okugeza okuva e Bunyoro, amawanga gaali mangi ge bakonkalingiramu. So buli woleetawo okulwanagana wakati awo kitegeeza wajja kuvawo n'okuyiwa omusaayi. Mwabateekamu ebintu bino ne muteekamu katembo w'ebyobufuzi mwagala okusitukira okwo mugende musaba obululu kibi. Ekintu ekyali wano mu 2009 tetulina kuganya mbeera yonna esobola kukikomyawo kubanga kyalimu okuyiwa omusaayi, kyali kiyinza n'okuviirako abantu enkumu n'enkumu okufa. Tuvumirira ne sekuvumirira omuntu yenna ayinza okudda emabega okusinyaasinya ebintu ebyo byaliwo mu 2009. Mubiteekamu abakulembeze. Bw'oba yagala kujja mu kifo kya Muwonge tekikwetaagisa ate kulwana Muwonge na kumuteekako Muwonge azze. Nze sobola kwenyigira mu bintu bya bumenyi bw'amateeka kubanga amateeka amatono ge mmanyi nga mmanyi. Procedures omuntu z'asobola okuyitamu okufuna office ng'eyo nzimanyi. Teri procedure ya kujja kumenya binyolo. N'olwekyo tweddeko ku lwa Kayunga. Kayunga yaffe ffenna, Kayunga yiyo bw'ayagala Muwonge afuniremu obuzibu n'Abaganda banne. Kayunga yiyo bw'ayagala Muwonge afune obuzibu n'Abasoga oba n'Abaluuli oba n'Abanyarwanda abasangibwa mu Kayunga. Process y'okufuna office ebizimbe byonna ebyaddizibwayo ewa Ssaabasajja n'ebitanaddizibwayo
custodian wa properties zonna ezisangibwa mu Kayunga district yabeera Kaawa district. Era nkakasa nti n'aba prison okujja okubeerawo nabo baayita mu owakaawo owa district. Kuba yakwatibwako buli property yonna ya government. Kakati ekizimbe ekyo kiba kyalimu RDC. Eyo property ya government. Twetaaga bwetaazi bulungamya nti property eyo nawe kiba kiwandiiko okuva Attorney General oba omuntu yenna property eyo nti mugiwoono, property eyo mugiwoono. But currently ettaka eryo likozesebwa aba Buganda mugerere embuga ye awo. Eno office esangibwa ku mbuga ya Mugerere naye nga ikozesebwa aba prisoners. So twetaaga okufuna okulunganyizibwa okuva mu gavumenti butyaffe nga ffe abakozi butuyinza okukwata kino oba okukwata kino. Kuba ffe kye batulagira kye tukola tuliwo okuweereza si kweweereza ng'abantu. N'olwekyo nziramu okuvumirira ne sekuvumirira abo abalowoozezza nti bayinza okukozesa ekyo kyabaddewo bakyawaganye gavumenti, bakyawaganye Muwonge eri Ssaabasajja Kabaka, bakyawaganye kuba nti kino njagala kukyogera mu lwatu. Abanyala bangi mu Bwakabaka mu baami ba Ssaabasajja kiyinza okubanga ebitundu 7 ku 100 bonna banyala ne baami ba Ssaabasajja. Mama Sempala manyi be bamu Mama Sempala Deputy Mugerere Musoga waliwo Deputy Mugerere w'Ebbaale naye alina kabira ye. Kwegamba tulina Wagaba owulira wateriyo Muganda gwe bayita Wagaba oyo mwami wa Kabaka. Kwegamba tulina Okanya we Nakyessa Okanya ye mwami wa Kabaka. Kwegamba kipoli ekitugatta ffenna. Oli yenna wavayo n'alowooza nti asobola okukozesa akakisa atwawule yawule ekyo kye tugenda okulwana. Ndowooza ebintu bino mbadde nina okutuula ne Mugerere. Tubadde tutegeka olutuula lwaffe oba luyita olusirika twemunyemunyemu tulabe biki ebyetaagisa okukolebwa tugenda kutambula tutya. Naye to my surprise ndowooza nina olugendo olunene okulaba nga ngatta abo abalowooza nti balina endowooza yaabwe ne bano abalowooza nti balina endowooza yaabwe. Nga chairman wa district ngenda kugatta Abanyala n'Abaganda, ngenda kugatta obukulembeze bw'Abanyala n'obukulembeze bw'Abaganda. Era ekyo tubadde tukitandiseeko tulabe nga kitambulira wamu, tulabe nga tuwaddeyo kuyiwa musaayi Kayunga. Kye tusinga okwagala kwe kuwuliziganya n'okukolera wamu. Ekyokumenya office ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Ate n'abo abeerimbise mu Bwakabaka bwa Ssaabasajja, abeerimbise mu bukulembeze nga baagala ebifo bino ebyaffe ebyobukulembeze bino ebyaffe nga bali ewa Ssaabasajja nsaba Katikkiro nabo abakwateko. Buli lw'oyagala okwesimba ku Muwonge ng'ate gwe oli mwami mu Bwakabaka bwa Ssaabasajja nga okozesa eyo ng'emmanduso okwawula Muwonge ku Bwakabaka bwa Ssaabasajja, nze ndowooza ekyo kikyamu. Nze Muwonge siina waffe walala wano e Kayunga we waffe. Abamu muyinako ewammwe walala, kino njagala kukikaatiriza. Abamu muyinako ewammwe walala ne gye baziika. Abamu ne bakitammwe tebasangibwa wano mu Kayunga. Abamu mu Kayunga toyinaamu wadde n'owooluganda lwo. Naye olw'okuba muyina ebifo bino muyimirira mwagala okutukyawaganya n'abakulembeze baffe ab'ensikirano. Ekyo nkivumirira ne sikuvumirira yenna. Mukama Katonda abankuumire. Nsigadde nze Muwonge Andrew, chairman wa district y'e Kayunga.